Njaga nsooke mbajjukize nti ebbanga lyonna ly'ennaku mwenna bakwano bange mwe namba manyi siina ku muntu gwe nali nkedde ne strikinga content yo manya page yo lokwoteeseko Chameleone musical wange wa ffenna musical wange this is Ugandan music my brother era bakwano bange nga bwe tutandise olugendo nga tutambula ffenna sirina blogger gwe ngenda kugaana kutwala content wa Chameleone era mba inviting ne camera zammwe we are celebrating 25 years of Chameleone and Ugandan music. So, ekyo njawo gye ne kamera yo ne lenzi empanvu bweti onyumire bw'okubanga owumuzanga olabisaako ne ku maaso go. Sina muntu gwe sinvitinze era ndozulira bwe mbadde ntandika statement ya so congratulating abayimbi bannange ffenna from omuyimbi asembayo wansi paka nze asembayo waggulu, you know. So bakwano bange bonna betutambule nabo luno olugendo, I must recognize, to be very sincere, I must recognize Mr. Moses Salibebekulu. Era mukama wange Moses Saliba abalaba TV nkuinvitinze ku celebration ya Muganda with Joseph Chameleone erugogonge ennaku z'omwezi 10 February jangu olabe bwe nyambala akambalo Katonda ke yantungira, you know. Ne Muganda Kyagulanyi Sentamu Bobby Wine naye wanaaba alina obudde bwe naye mu invitinze sirina muntu gwe sijja kuyita wabula kyenja okugendera sijja batuuza wamu omu ajja kutuula eri atuula eri naye nga balaba muyimbi Muganda ab'omu, so bonna bali invited. Yeah. Dr. Nyongera kawe nyini. Yes sir. Tubeera ku kibana emunyonyo. N'olaaja nanti weetaaga okusiimibwa kuyeta faali y'otatetu industry. Yes. Tulina omukisa okuyita omukulembeze w'eggwanga okubeera ku event eno. Omukulembeze w'eggwanga naye kennyini bw'aba buno obubaka bunaamutuukako naye mu invitinze ku lwansonga we are celebrating Uganda music and I'm one of those major players of this industry. Muganda wange abantu bayimba Oluswayiri because mbayimbiza oluki Oluswayiri. Bendera ya Uganda bannaye sigitudde nti ngitudde ku lwange bw'omu naye ngitulidde eggwanga lyaffe lyonna. So bonna bro, oba oli mulogo, oba oli mukristaayo, oba oli mukatoliki, oba oli mu orthodoxy, oba oli whatever it is, siina class njaga nti bantu bajja kujja kushoya. Mwenna bana Uganda ba celebrating Uganda music nga Jose Chameleone akuyimbira music akunyumira mwenna mba invitees. Thank you. Yes. Okay, Doctor, the engineers not terrifying. The engineers not really terrifying. Dipande mumbera y'abanagira abakozi so y'omugwanga. Nalimba bambagamba atsuke bambagamba kubakoyi abagamba kina kikwalidako. Ngazo ngoma bakuru. Subireti activation egera byaba nageya. Tesobola kujja music w'abantu balala ku lwansonga naffe tugenda ewaabwe. Abo bawulya bagamba mu Nigeria batuzimbyeko akayumba eyo opinion yaabwe naye nze mu opinion yange nange ngende Congo nange ngende Tanzania nange ngende Nigeria ngende yonna nange ntala. So teri nsi eswakera lunaku negamba nti music is a music exchange. Tulina okuplanning ya tutandike kufuna exchange eri fair enough naye nga tetukyali ku mirembe gigwa music w'abantu tutajja kuyimba on tekikyasoboka. Naddala kati tuwaliwo ne social media biki music ajja kuba infiltratinga oba mwagala bati mwagala. So basically tugezeeko bugeza kyekino kiba nti region gwanga muje yanjawulo tugezaako kuwanika music waffe to the world class. Maybe twalawo but it's never too late. Jangu olabe gwe jangu olabe ogenda kulaba world class standards. Yes. Thank you. Yes sir. The biggest grant, you know what Yes sir. You've done it for the industry. We appreciate. Thank you, man. 5 years down the road, celebrations together.
ng'omwandu bwakyogedde nga tusiima